njagala ani Archbishop Mugalu. Archbishop Mugalu buli gyagenda agamba kanisa ly'ekkanisa luli yavaako ku lunaku lw'omusalaba yatambula ng'agenda abuulira njiri ki eyo gy'abuulira ng'ataagoba abantu goono. Njagala Mugalu yennyini ajje amenyewo ekkanisa ye azeewo mukadde ono oba si ekyo akkiriziganye naye amusasule bulungi amuweereze amufule. Message eno nja giwandiikire mukyala Mugalu. Gwe ani abasobola mumuleete omukyala ono nsobole okuwandiika ebbaluwa Archbishop Mugalu oba ddala eddiini eyo gy'abuulira enjiri ntuufu gye yakulira katamuzebigere omukyala amusasule amuzimbire ennyumba endala amusuzeewo n'okwe. Mulimu abasaba mubaddemu yangwa ayisemu A private jet from where? From where? Hello? Where? I'm not taking anybody now. I'm taking two people who are brought from the campus. Now this is from where? No, he was Commander.